minka min a'dha'ik obusaddaki ekikubanjibwa eri ebiyungo byo al-amru bil-ma'rufi sadaqa era nobwogamba abantu bajjawo ejjinja eryo litutte Allah bagenda kukuuma ebiyungo byo jjawo ejjinja eryo lijja kukoona abantu temwogerera mu muzikiti Allah yakigaana masalan sadaqa nagamba nabi sallama wanahyu ani lmunkar okugaana walamru bilmaruf wanahyu ani lmunkar sadaqa kullu dhalika ya ayuha alikhwa lilmuminina alladhina lahum uqulahum salama au salimun bebantu abalina obwongo obulamu obutegeera Allah yatuwa ekyengera ky'obusiraamu kigambo kinene ensi eno yonna gyeva negyekoma osobola okubulwa abantu abatuddeawo okumala eddakiika 30 nga tebanaba kuyisa mukka mu nsi yonna mimagharibi al-ardi wa masharikiha dakiika 35 nga tebanaba kuyisa mukka bembitegeera bino Yohana gyebali illa mu'minun muslimun khutbe baya dakiika mmeka ne bwebe yessaawa kumanya Allah mulungi wallahi alladhi la ilaha ghayru abantu bonna babeerawo nga teri ayisiza mukka n'omu naye kibeera mu kanisa eyo mu kita kyakuzannya la ilaha illa Allah seke kibeera mu kanisa awala gwe ng'omuntu ojja kumutegeera gamumwekyanga nyingi zamu zigenda kwekyanga ye naayisa ekintu kintu nezikyankalana oba agenda okumulaba naye ffe nuraa'i rabbana toyinza kukikola olabira nti Allah agira ki akulaba era n'okakasa anta fi baitihi oli mu nnyumba y'oyisa omukka ate n'okimanya nti nabbi yagana okunyiiza musiraamu munno illa almu'minun falidhalika qala nabiyu mbakati yalinga kana yaqulu alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah kikyamwogezi buli lunaku yalinga asoma edduwe bal aya wallahi Allah batakuwadde hidaya tuyinza bitegeera tulina gyogenda kumusinkana thaniya togenda kusiŋŋana bantu nga bakuŋŋanya 30 oba 2 oba 5 ng'engoye zaabwe teziri mu busulo olina gyobajja ajibuuni njagala munziremu olina gyobamanyi illa mu'minun okimanyi ti omuntu akaddiya olugoye nga temugwamu mu busulo bekaba kaaseeredde nga akalabye adduka kugira ki kulutereeza lwaki inna allaha tayyibun la yaqbalu ilayhi at-tayyib Allah muyonjo ayagala bayonjo falidhalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shatru iman obuyonjo obwo yakuwaranka yakubeera nti kibajjo kyakubuki beera mukkiriza nadhafu ayuha nnas تفضل لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك كل الصلاة أو كل الوضوء طالبا لتسنيا لأن الله يحب النظافة فلذلك شنجري تتويسوا الله أبدوا الله فلذلك تولي يوجد كسنانا قلوب يا بانتو نجزيكم منكم منازل أيها الناس نزيكم منكم منازل kujja kwewamu twakuyamuddamu kujja kwewamu nesika kyenkakasa seka kizibu okusingana abantu abaziika omuntu nga munaazi okujjako abasiraamu waliwo kisinga obusiraamu obuyonjo ebintu byonna ebitambulira ku nsi biri ku busiraamu wakadhalika jaalnakum ummatan ilwasat nabateeka mubeere wakati takunu shuhada ala nnaasi abantu bamubeere nga muli bajulizi ku bantu byebakola kitwayigiriza kyekyo idhan al-islaamu bwogitunuulira diinu llah yakfiina sharafan
tumalina okweyagala ennyo lianna diina allah byofuna byonna bya allah subhanahu wataala. Abasooka okusomesa okugenda abantu n'amazzi emanju baali baki n'okutuvuma ne batuvuma oba temuwuliraako nga batujerekera ddala. Muntu ogenda akwata mu bitambi olaba baleeta terminology ekukkakkanya senga bakuwa chance bo omusajja akutte katippi nebakayita n'agenda mu kayu n'omulaba ne Sulaiman n'akwata akadomo n'agenda mu kayu n'omulaba bwebavaayo bagamba nti londakoomo akusobolera akatonda nikogamba kabeye in normal sense ne bwaba alondaani bilayi alaikum omusajja owekiriye mukatoliki munne muprotestant whatever ayingire mutoyere nekatippi ono Sulaiman n'akwata akadomo akene n'ayingira mu ttooyi obwetaavu ne bwetaaga kwakusobola katonda. Oli musiraamu tali musiraamu olondaani nabakali toli musiraamu yizo gatuloga lwa busiraamu olwoza ye alondaani eyagenze n'amazzi kubanga essuubi ddene okuba nti muki muyonjo amma katippi kakaba katikayabise kasobola okuwabika oba ogenda kukola ebyo nobirowooza ayinza okusobolera katonda era bakubawo ku busiraamu tayiri babagamba nga batayire nga tebakkiriza nensi yonna bakoola n'okukowoola bannange mujje tubatayira bwereero tujja kutayira osoma mawulire tetulina buzibu olwooza ki kyebalaba ayuhannaasi tukusobola okubona nti diini ya allah jalla waala law kaanu yafkahuun senga baali bakozesa amagezi ge baali kimanyi ti wallahi neddiini erina ebyama ebitali bya bulijjo kuba nabo babirabira ddala ne bwekiteeka ku kiki ku kisiniya kyentegeere ya bulijjo sekani akusobolera katonda kubabiri. idhan tugamba alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah. Nabwekityo allah subhanahu wataala qad sharaa lana mawasima olwokubadde umma eno nnungi ate nga ye umma yokka egenda okuyingira ejjala. Teriyo umma nasokuma mukathiira wallahi teriyo ne bwe banaabanga n'ensinza yaabwe enyini yeewuunyisa nga tutadde mu ntegeera nobata tuve mu ntegeera ensinza yaabwe yeewuunyisa. Oli najja n'ayogera ebigambo bye n'avuma bw'aba avumye n'ajereka n'agamba nti abitegedde mu mukubira engalo ez'amaanyi okusinza kuwe mukubira engalo ez'amaanyi banomusumba nga yasomesezza najja avuma ensembwa zino endiga zino ente biki zimmanyira biki n'ayogera n'avuma bayagala nakati kale abitegedde bira engalo ez'amaanyi omusumba yasomere ekuli ebadde nungi ey'amaanyi kubira engalo ez'amaanyi omuntu ekitegereza allah badde ngamba nti kyoyogedde bekibaka kitegereza allah oŋŋamba nkubola okubadde oyogedde ekikwatagana ku katonda wange ekirimu ekikwata ku allah kati nkuba engalo zaaki olowooza tebazikuba kati allah abuuza nti afala taaqiluun nimane obwongo tebukola afala taaqiluun. Kati omusajja afumire baafumire n'okujerega n'ajerega bajereze n'agamba nti mukube engalo ez'amaanyi mukubire engalo ez'amaanyi ebyo byeyogedde biwaana ye bisuuta ye kuba engalo nzikuba ku lwaki basiraamu tuddeeka bwenga kuba engalo nkuba zaaki mumukubire engalo ani gwemaka oli gwenjereze oba katonda engalo nzikubira ani gwenjereze oba katonda kale abitegedde mumukubire engalo ez'amaanyi ategedde ki okuvuma bwavumye ezombwa temiwulira oba zembireezi kale abitegedde mukubire engalo ez'amaanyi la hawla wala quwwata illa billah. Omwana agamba naye musumba yasomesezza maama nnyamu wasubiddwa kati engalo nzikubire kubavuma oba nzikubire kati neebuuzaawo engalo zaani
Imam ngalo bazikubirana engalo zalagira mukubira abikala abitegedde mumukubira engalo ez'amaanyi ani bwenfunye oba nyini kanisa. Idhan alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allah tugwebazenga nnyo Allah abatanaba kubikulako kabikula katwayinza kutegeera olaba ebintu byonna ebintu by'obusira biri magnetic olaba kizambidde omuntu atali musiraamu okubona omukazi ow'okubiri gye gimu ku misango naggomola kubanga gundi yange gye nali nsoma eriko okusoma ahwalu shakhsiya ligayiri musilimin. Allah yampa nenfuna chance nensoma ahwalu shakhsiya ligayiri musilimin wa ahwalu shakhsiya lilmusilimin, ebikwatagana ku mbeera z'abatali basiraamu nezikwatagana ku basiraamu. Babisomesa ku fakalite yange nasoma kati mbamanyi nnyo balina nabamadhahabu ana nga bwe tulinaga imaamu Shafiiyu ne imaamu Maliki ne imaamu Abu Hanifa nani nabo balina amadhahabu ana. Kitegerekese naye muzambi lyokola mugo kwe kuba n'omukazi ow'okubiri zambidde naye tebaliyo ate nga bawalimu oyinza okugamba nti bala bulijjo naye bawalimu bennyini zambi neddene naye n'awangaala naye. Falidhalika ikhwa okwebaza eddiini yaffe nti Allah yatulungamya mu kigambo kinene tulina mawaasima nyingi mu mwaka. Mawaasima kyeki? Mawusimu ye season, mawasimu ye season ye nyingi. Allah yatuwa mawasima nafahat season z'okukola nga tufuna mu terminology esinga obulungi byabwereere. Waliwo ababiikira ennyo ne boogera olulimi nga nze sikkiriziganya nalwo ne bagamba nti bwenyagire. Kigambo kunyaga mu lulimi kitegeeza bwenyagire empeera aba ategeeza dhalika Allah yatuwa mawusimu eno nnene gyetulimu bananga abantu bagitegeera. Njagala kukola qiyas tutegeere mawusimu eno okumanyiriza mawusimu esizo gyetulimu badingidde. Waliwo eyogera wadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ya ma'lumat aw nagamba wal fajr wa layali al ashr. Allah yayogera wa layali al ashr innakum qumi wadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat takriban. Wait. واذكروا الله في أيام معلومات تتحج واذكروا الله في أيام معلومات أو ناقمنتي والليل والفجر وليالي العشر وقسمت أيام العشر زاولوا بكبير ملموا والشفع والوتر معنى وشفعي الشفعي زي even numbers أتى الوتر زي توا odd numbers زي ليلة متكبرين. والشفعي والوتر الشفعي لنكو اللي سبلو قالوا منوندي ابن زي جام even numbers كاتنازي وإمام وازو والوتر لنكو الساتو نزو وإمام وازو زاولوا من الكاذبين وكسنزل آية وانتقلت الشفعي إمام وازو يعني والوتر وتر زي زلوة منكو تكومي أولومو إساتو إتانو ومسامو قاتي يوم العرفة يا إمام ونكو زي المكة النكو زي المكة إزينين سوبا
ate Shafi'i nezikulirwa yawmu nahri yawmu al-eid ili ebira olunaku lwakumeka olwekumi lugwamu even number ba odd number ate olw'omwenda lugwamu even numbers oba odd numbers kati ono ye Imam Wazir Meka ziri kumi witi ziri kumi ez'ensuusuuba ziri Meka tugambe olusooka olwokusatu olwokutaano olw'omusanvu n'olw'omwenda zirina ku Meka naku ttaano era naziri ziri Meka mukooyo oba muli banyiivu nze nsinga okunyiiga seeka nsobola okunyiiga wamunene muddukawo tukwataganize wamubafe muddalu sobola susi yange nze kati wampitidde tugambye nti eza Shafi'i ziri Meka zenkana ttaano ku ttaano Imaamu w'ettaano tugambye tulina ani nani olusooka lumu olwokusatu ate ayuha al-ikhwa tuli ku even number mwangambe ziri ttaano mwangambe oluki olusooka nemungamba olwokusatu nemungamba olwokutaano nemungamba olw'omusanvu nemungamba olw'omwenda Imaamu wezo Allah zalayira wa Shafi'i wal watri temuwa bibiri Shafi'i kitegeeza ekintu bakitegeeza ibiri namba ate witri kitegeeza odd namba tubyalira katwagala kuziraba zeziruwa badde obimanyi ebyo bila yalaiko badde obimanyi kalati weokumutwazaza olidhalika tugambye ziri Meka ziri ttaano kemusomesa abaana naye oba nayo bweyimba buyimba wa Shafi'i wal temanyi bintu biva ebirize ate wefula omukowu nze mukowu oye ddava kuziika ewala nengambye nti abaddu Allah ina hakki yaabwe wallahi ndi mukoowu ne butumbika nsobola okwebaka naye nga tugere tusome tukwata tuli mu kirasi yennyini ate imaniya kirasi imaniya ate tuli mu sizoni yeeyo kati wemwamba buuza tukwataganire wamu ayuha al-ikhwa tugambye nti Ash-Shafi'i Allah yagamba nti wa Shafi'i wal watri kiki yali ategeeza kyennaku zino 10 zawulwamu ebika bimeka waliwo naita even number mu luzungu the number kyekiye notofuna rimenda baita rimenda nozigabanyamu nezigwawo baita even numbers zibaita Shafi'i ate wal watri zogabanya bbiri newafikawo kati tugamba nti zeziruwa olusooka olwokusatu olwokutaano olw'omusanvu olw'omwenda zimeka Imaamu waazo ya Arafa ezo zikulembera Imaamu Arafa kati wasigadde Shafi'i tugamba zeziruwa olwokubiri olwokuna olwomukaaga olwomunaana teziweddeeyo kati Shafi'i wal watri zeezo Imaamu waazo yaani al-Eid falidhalika oluvannyuma lw'okutegeera ilmu jadiid kakasa bipya gye muli simanyi twasinza abasomesi naye nkakasa ti waliwo okulaakulana mweyo ensonga oba nini amma thani buli lunaku ezo nzito lwaki zaafuuka Imaamu Wazir obala nti buli kintu lemuwera abantu 5 3 banamuteka okuba ku Imaamu wammwe naye oyo yaba abasinga ebimu ku byo ayinza okuba naye abasinga empisi era lukatwe Imaamu tuba tukuwa nnyo ekitiibwa kuba baakuteekera ku bwa Imaamu waliwo byolwosinga gundi community nekuweeku kigundi tuwajja buzira kwali tulina omuntu omunene era oyinza okwaga obasinga omuntu mulonda omuntu alina munene falidhalika ennaku zino Allah yazilayira yagamba nti walfajri walayali al-ashr yalayira fajr amakya n'ennaku 10
lwaki yalayira ennaku zino amakya lwaki yagalayira olw'ensonga nti amakya gano kiba kitangaala obwononefu buba bugenda kukendeera obukole bw'ekiro buba bugenda kukendeera nalayira ekitangaala ekyo ekijja ku makya kijjawo bigi bibaddewo ekiro omuntegeera ompisikusairimu yawaggulu yakirayira nti kikola omulimu munene okugjawo kasasiro w'ekiro okimanyi tuyinza okusingana nange nga ndibali ku nsonda nyiga nkutta omuntu munyiga naye ngaekinfuukidde ekyo kiki naye misana nsobola nemba mwagala nti newaninange tuwebadde ki kati nalayira omulimu gwa fajironi ogw'okugjawo kasasiro w'ekiro yenna nalayira ekitangaala walayali lashir nalayira n'obulungi obuli muki mu nnaku zino ekkumi walidhalika qala ahlulilmu zeziba zeyalayira fi aqwal inda ahlulilmu alayira za ramadani oba ashirun awail dhulhajj fama huwa sawab kituufu kyekiruwa ziriwa zalayira kubanga bwetuka mu ramadano irimu balayira ezo nazikubiraawo ate nona bwetujja ku dhulhajj naye natutiisizaawo ku dhulhajj kati wafama huwa sawab tugende naani waliwo abazivunulira ku ziri eza ramadan waliwo abazivunulira ku zaki aljamu baina qawlaini au maanayaini okugatta amakulu abo nti ennaku zino yazirayire teriyo nnaku nnungi mu nsi yonna alamalu fiiha ahabu inda allahi katilka alayami emisana teri nnaku zisinga zino za dhulhajj amma laylin ekiraku teri zisinga zani za ramadan ekkumi erisembayo fakad jama'na baina qawlayn tuba tugasse ebigambo bibiri betutuuka wali ekiro falidhalika kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yashuddu mi'izalatihi yazanga enkutu ye kinayatu an istidadin wa kusrati alibadati maa rabbihi kitegeeza kuyitirira si kunyweza nti yagisibanga nenywera amakulu kinayatu bakulaga nti yakola nnyo ibaada ng'alinga asibye engoye tezirala kugwa nga ali kugamba awaddeyo obunyiikivu buyitirivu kati mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu dhulhajj za bbeeyi nnyo min khilali naharin betubala ibaada z'emisana wa min khilali layiri betugenda ku minzaani y'ekiro ekkumi erisembayo lyerisinga mu kiro lyo lisinga emisana ntegerekese kyenkakasa obulungi ebyonna mubimanyi جيد ولكن من باب التذكرة فإن الذكرى تنفع المؤمنين تلك اليوم واقعي كان يقوم مكرزا أفنى من يوم لا مجوكزا أيضا جواتنا نقوم بتلك ولي أخذهم يا جماعة العمل فيها وفي رواية العمل فيهن أمور مقولة نقوزن كومي ez'emisana fi dhulhajji gwabalwa nnyo yakoze ekigambo ahabbu ala sigati afdal ala sigati tafdili nti kisusse okwagala kubeera waggulu nnyo al amalu fihinna omulimu ayu amali ayuha nnaasi ولم يبين النبي أي عمل بقت يوجد كمريم قلنا باجي أبان وصولوك فنام ولو أبقوا كنا من هذه السنة أبدا كمان يسوون وأنت قلت نعم كتنالك قلت مريم قومني ولكن أكثر الناس تمسكوا بصيام أبس يقولون بيسيبك كجلاتي وكسيبا فإن استطعت ذلك فلا مانع وما تشوفون تولي مزيم النبي قام العمل فيهن أمولمون نبوكوزي وقد ذكر بعضها أمام ما يقول من مجهاكو التكبيرات
takbiraati nkulu nnyo zaatandise takbiraati okuzireeta muzina ennaku 10 allah seeka mashabu mayitirivu asuubira ogenda mu kabuli ne ku minzaane kuba yeetaaga mirimu seeka takbiraati zaatandise tunqasimu ila qismayn bazabulamu ebika bibiri waliwo eziyitibwa mutlaka neziyitibwa muqayyad mutlaka zaatandise dda abakkiriza baatandise dda okubumbujja nazo olulanga nti enkya lunaku olusooka awwalu dhulhajj nga takbiira zitandika ila 13 paka nga 13 ziziyita mutlaka lwaki zaatiwa mutlaka aynama kunta tukabbir wonna woobadde fi shawaari mu nguudo fi buyuutina fi a'maalina awaka ewaffe mu nguudo ku mirimu gyaffe fi masaajidi zibumbujja ate zire lwaki baziyita muqayyada bazireeta lwakubadde alafu emala kubanga bagiranze yankya quyyidat bilalaf olwokubadde nti zo alafu emala kuba nti yankya waliwo abagenda okutandikiraawo kati allah bwakuwa n'ogatta muqayyad walmutlaq seekubeera munene qaalu ya rasula allah wala omusajja balinga bagezi nga baagala nnyo okumanya ekisinga wala jihaadu fi sabilillah kubanga baideni omulimu gwa jihaadi gwali munene seeka nga nabbi abatemedde jihaadi olw'obukulu bwe agibatemedde ate n'ayogera n'obukulu bw'ennaku zino ne bamubuuza nti ya rasulallah kati tukole tutya wagambye jihaadi nti nzito nnyo kati zino ennaku ogambye nzito nnyo zisinga n'oli bwe twasomye awo ba muntegeera qaala nabiyu nti naam omulimu gw'okoledde muno guzitowa nnyo okusinga omuntu agenze firi jihaadi amanyi jihaadi obuzibu wa jihaadi y'omulembe gulinzimu nnyo baguyitanga mubaraza wallahi mubaraza seko guyita wakuzanyiza ne bakulonda ku mubaraza nekya gwogendayo odda munofuka omusulo kukutya kubaako mubaraza seko gumanyi mukumanyi mubaraza kale ati mumanya temwogere mumanyi omubaraza omubaraza bakulonda onalibogerayo ekyo tugenda mu lutalo naye gugenda okubagana noki n'omulabe weeri balonda omusajja eri gwe baagala naffe netulonda gwe twagala yawagadde ejjambiya ye yawagadde bulungi ajja ogenda kuyimirirawo bwakusooka okutema oba tulabirawo mukabbuli bw'omusooka fa alhamdulillah oyina kuba nti omanyi bulungi obukodyo bwoku awo aleeta ejjambiya nekuyita ku mutwe ngewuba nokka wansi nabati kati awonyonyiza woyita gwatanaponye eno sekajjana kange n'ensala ezitwala yeswa nofuna woyita sekatono agikuyisaako ngewuba olabi wali kubakubyeyo omutwali wali gwenosongawo va ku bino ebyesasa akulengera enakuba n'obwanga bwekanga bwekanza naye akufumita najagifumita mu lubuto nagisika mangunyo nakukoona omutwe osinkana maama we kati agikuyisanga nga nakuwa neseerya netekukwata bulungi sekodda kati ate bano banno bebakumaliriza kasita oddukayo bano bebakumaliriza wavayo omu nagikutema eri ddala toddamu todduka mu lutalo baita omubalaza kati bamubuuza ti ya rasulallah eyogera nga bweri bwetyo ono omusajja akoze omulimu nasoma obulambe bwe yasinga oli qala naam ya rasulallah subhanallah ennaku zino walakin aksara nasi la yalam abantu bakayalira sente enyama nabikina bakazi nabisigadde nazina ennaku webaka sekumbalaza okutegedde ani ali kugenzeemu deputy amir ombalaza okuwulidde allah omusajja najja kutemako engalo obadde okyegiro weteeka engalo nazitemako ogenda okulaba ziri waliwo nzizona ati tunda kuli kusala ogenda okumira kumulego omusajja azitemyeko ate nga takulese ayagala kukujja kuno okutu ayinza kulesa okutu akusazeeko kutiriika sigala yo ero bagamba allahu akbar nga bwogenda
Allahu akbar kasito dukayo bane bakumaliriza wavayo omu n'agikutemeeri toddamu todduka mu lutalo ubaite omubalaza kati bamubuuza ti ya Rasulallah eyogera nga bwetyo ono omusajja akoze omulimu n'asoma obulande we yasinga oli qala na'am ya Rasulallah subhanallah ennaku zino walakin akthara nnasi la ya'lamuun abantu bakayanira ssente ennyama na biki na bakazi na bisigadde nazina ennaku webaka sekumbalaza okutegedde ani yali kugenzeemu deputy amir ombalaza okuwulidde Allah omusajja najja kutemako engalo obadde okyegiro weteeka engalo nazitemako ogenda okulaba ziri waliwo nzizona ati kuna kuli kusala ogenda okumya kumuleka omusajja azitemyeko ate nga takulese ayagala kujja kuno okutu ayinza kulesa okutu akusazeeko kutiiriika sigala yo ero bagamba Allahu akbar nga bwogenda Allahu akbar ng'obaluza ekufa baite okubalaza Allah kama nabi Allahu anhu wa radha byalina kuseka busezi la hawla wala quwwata niyasajja wasanga bakaaba nga tebamuse yavuddeyo ng'awangudde seka baite omubalaza weta jihadu fi sabilillah kitegereke olabe munno omusajja amukubi ekiso ebyenda nebivaayo byonna nemudduka nemunonawo musajja n'abuuka ng'ayagala mulala nemukwata munnamu ebyenda nebizaayo nemumusalika kutiya mbaga seka Yusufu yingira seka waba wakyayingirike ebimani ebiriddawo ngebaitira omubalaza yaleko ono omutuuza atula yingira agwako ate olupanga n'ogana nga bamukonyeeko seka ofiire eno n'akusala tumanja avudde olina kugira ki kuyingira buyingizi abasajja jjala gye balijja naye bamubuuza ti ya Rasulallah wala jihadu fi sabila naye embeera nga bwe tugimanyi ono akoze omulimu gwokka la hawla wala quwwata illa billah n'agamba nti wala jihadu fi sabilillah wadde ebyo byonna ng'omuntu abikoze illa rajula okujjako omuntu agenze bimaalihi akwenkana yataddemu sente ze walamu yarja bishayin ye natadda nemaali ye ne bagitwala nekola ye muntu yeŋŋanga omuntu akoze omulimu omulungi mu nnaku zinemeka anti Allah atwagala nnyo ayuhannaasi sahaba bamutema Mus'ab bin Umayr Mus'ab omusajja yajja n'amutemako yajja n'amutemako omukono guno yali akutte guno najja atemako guno weyasooka okukuba n'agujjako tokera ne gugowali n'akwasa kkono bwali Mus'ab bin Umayr n'akwasa kkono bendera naguno ne bagutemako sekukola omukono guno gugudde wali Allah okimanyi bw'olangirira ng'ensi ewuga tejja nennemye ne bamutema kati najja agikwasa bino kino bakirekako na kino najja agikwata omusajja najja nakino akiwagulako paka ne yafa n'alanga la ilaha illa Allah n'asinkana Allah subhanahu wa ta'ala baagala ki qiyamu dinillah baagala kukola mulimu Allah gwasiima mweki naye ffe baatugamba muzina ennaku la hawla wala quwwata bulonda mulimu gw'oyagadde sekatulira n'ensonyi zikwata bw'ogerageranya omusajja oli naawe azewa takbiratu muziganye kati embuuzi wa nani alisomyeko eziwera 15 kyekakasa ejjana mujaga sijja babula mujaga ani yazisomyeko kuba tezinaba kutuuka tokiraba olutalo waligenze seeka waligenze ne bakulangirira nti ekyagwogera munyiwe bakusangamu shia nga nyumba gibeera muganda bakusanga mu nyumba kiwala byeggulo musajja yasse muganda wammwe yamusse yamutadde wansi n'amusalako obulago kubanga omusajja ayinza okujja n'amukuba engwala yono n'alowooza nti bagenda kuzanyira waggulu kodi akakodyo kali wansi n'amukuba n'agwa wansi n'amugja kati tusokolako bukooli n'afuuwa n'abuuka waggulu mu bbanga ayagala mulala
nibaga kawoya go kawoya obanga atawulidde kawoya labbayk ya sayyid wajibu kama wangu اذهب امام yingira wo musajja oli amusazeeko omutwe y'omu sekoko kyali muntu ogenda naye ennaku zino yatugamba oyo wadde ebyo naabikoze okwenkanyakanya bamala kumuttirayo naye ekibuuzo kibuuza nti takbiira ti ani yazireese olwaleero ani yasaddaase binniyati hadhihi alayam ani yasiibi bihadhihi alayam kati ebigambo ebibuuzo bingi kyokka nawe oyagala ki jana levo eyo kwetuli wallahi nakukola bukozi takbiiraali kwakisoboka n'ebirala bingi sadakaati al-amru bilma'rufu nga bwe tutudde wano gwatuddewo nange asomesa tuli ku mulimu gwakyo kubanga twalese enniya ya nnaku zino 9 tuli mu kugabana ntegereka yonaasi lidhalika hadhihi al-ayyamu mubarak istagilluha ekirungi mufunye chansi tuyogerekeka okulabula kuzze zaakatandika takbir nkulu nnyo allah yagamba subhanahu wa taala mu kitabu kye ekirungi wadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfuruni munzijukire nnyo nange njabbajjukira mu kaseera allah wano nyategeeza nti yeerabira yali ayagala kukwataganya ntegeera kuba gwajjukira yali ayagala kusembereza ntegeera fadhikuruuni adhikurukum ojja kwebira nga kijjiragala bulungi nnyo ajja kunzijukira nesigamba nti alina okwerabira yayagala kukwataganya kigambo kino kyakozesezzeero n'eri kifaanana ewuwe tubona okola kino ojja kwanguwa okutegeera allah teyerabira sengeseneweeri eggulero lyalibaddewo nga yeerabira olaba kuyingira buyingizi mu swala ogenda okumala nga nakazosane tuzimanyi tekisoboka tojeko abeene nekabaana tokimanyi toyinza ekiseera kijja sekanera ako nga tumanyiza osadde notandukani naye nga tonagala kumala dakikaana muswala tugambe aye bafuli mukadde kati obukadde bundi bubi ntandisa okuwunga nogalwasadde 3 nisakala nisanze imaamu nomusanze kutakibiri esooka inasanze kuyakubiri n'olwanyisa omwoyo gwo olaba kati obuzibu buti hatta ku nkome n'onfuna amasujudu sahawi gwe mutango n'okuwaduzanyide muswala mu ngeri y'okwerabira kati allah kusenga yali yeerabira mu ngeri twaliiseewo nerabira erizika ebiri mu ttaka byonna byalifudde kati la yansa rabbuna bakita takribu lmaana yayagala amakulu gakwatagana otegere mangu nange ajja kunzijukira fadhikuruni adhikurukum washkuruni wala takfuruni allah abamu eva abeerawe teerabira subhanahu wa taala wabula onojjukira kino nange ajja kunzijukira nga benkoze kino yangu okukola ekyo kati takbiira yanaazi zalibadde zibombojja kubanga ziriko epepo wabadde wonna osobola ozireeta olina buzubu tolina leeta otudde nolanga otudde mu ddalasa sobola okuseeta mu ngeri kubanga zirimu ebika era manya batulaga nti takbiira aleeta mutulaka mwakitegedde tuzabulamu ebika bibiri mutulaka ne mukayya mutulaka teziriwo zoleeta mu kiseera kyoyagaliddemu nga tonnaga zoleeta ku ntandikwa y'ennaku 10 mu kiseera kyonna woobadde zoleeta mutulaka amma almukayyadu tulinda lunaku lwaki zezimu tezawukana wabula kugamba nti ziri alafu mala kuyingirawo n'atandika kati omuntu amanyo ennaku zino obuzito bwazo nga bwowulidde oluyingira olunaku olusooka lwa dhulhajj gwegira ki tolina gwolinda omulindako tulongoose yitiriza nnyo naza ku baana waka lwa nnaku zino 10
kaza agenda okuleka gwalwadde n'okulwala omuntu ogwalimu fana kyatukulowolezangamu nga kwonna kyolwanyisa mu magini gamulinye bulinye omuntu omiwunyiza banaabanaana akusiŋŋaane ng'oli kuki kutooka oliwaata kubanga bamugamba nti ya rasulallah wala jihadu fi sabilillah n'omuntu oli nga bwe bamutera bagenda omutera mu jihaadi olaamusinga omulimu omulungi gwakoleddemu genda owatedde mulimu mulungi genda ogulya omukyala w'engoyi genda omunaazi genda olwokunaaza ennaku mwenda zonna zagenda okunaaza tolaga nti embizi nga ndinaazani temukyakwatagana mugulire beera mukkakkamu palamenti giyitirize kubanga ate naze empeera mpitirivu naye nga tokosa ntegereke olaba nti nja kufiirawo alaba ti kyakisobolera nja kufiirawo mufiirawo naye ddala kifiireko ihwa nga tusaala ekigambo kikulu nnyo eky'ennaku zino Allah ziyatuwa emirimu mirungi miyitirivu nga bitakibirai kyendaba nti omuntu akisobola aina makaani wonna waba abadde mu ndeeta zino kyekakasa nti mumanyi buli kimu balakina udhakirukum mbajjukiza sina kipya kyembasomesa era kiririddewo bwakyetuumira naye nze sirabayo kipya kyembaleetera kusinzira ddi lwokiyize neddi lwokitegedde n'okiyita ekipya ku saidiro naye nze mbaleetera bikadde kubajjukiza naam seeka olunaku lwe luliwa lunaku lutya azini ennaku 10 ezisinga okuba ezibbeeyi misana gaazo saba tulambiremu olunaku luva ddi lukoma ddi olunaku luva ddi lukoma ddi enjuba ku mbala yaffe eddiini yaffe enjuba olugwa beppa lunaku lutandise n'olujja lujja kuba bwe luti n'olujja bwe luti kasita enjuba egwa bapingide mu lulala awo wonna tuba mu lunaku luno paka lweneegwa ne tuyingiza mu lunaku lulala temukitegedde kyekyo era kati gundi yatumusede satade twagiyingidde tuli mu satade yennyini era bona afa tetugamba nti afudde lunaku lwakumeka lwakutaanula kuba enjuba yatuyingiza dda mu lunaku olulala paka nkya ngaera enjuba egize eki olwo nga tulufulumamu lwaki tufa tulawo otudde nabwoliba n'obuzibu agambugati ya allah natuula bweziti omwaka bweguti nakikola lwakubadde ya rabbi nali njagala kusiimya gwe nange allah nzija mu bizibu ya allah takubiraati nazireeta nga njagala kusiimya gwe nakola kino nakola kiri kikkirizibwa okukola omulimu nga ogukola lilahi khalisatan okugusabirako ebizibu byo allah akusumulula nnyo ddala kasinga omulimu wagukola ku lulwe n'osabirako ebizibu ebiganye tugamba tuleeta takubira mu ngeri bwe zityo tewali buzibu imaamu ne waba amaze wano n'azireeta teziriko imaamu imaamu yakulembera buli omu azireeta lulwe teziriko imaamu oba kibinja kitulwa otandika okugira tuleete tulina ya ibn Mas'ud tubeera neya ibn Abbas ne Salman al-Faris ezamanyi bagamba ziri ku higher level zona owulira zitali ezo zirimu ebyongeremu ebitali ku binyuma birungi nebitali ku njigiriza Salman ibn Mas'ud ekigambo akbaru bw'aba aleeta takbiira akireeta emirundi 4 Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Kitegereze kidingale tusoma mukula Allahu akbar Allahu akbar wallahu ayuha al-ikhwa tugamba bwetu Allahu akbar
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Take it. To them play. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Waawo wano waliwo ebalemya likweri yaffe ya bulijjo waawo wano. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Waawo ekyagaanye abasinga obungi, waawo ekyagaanye. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wakbar kijja omulundi gumu. Wallahu akbar wallahu akbar kijja omulundi gumu. Ebisigadde bitambulanga bulijjo. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kama nkola ya Mas'ud yekyasinze mu ndeeta eyo nga bwemugiwulidde. Zizo zonna zemwogera gyeziri, naye twagala nnyo okulaba tuteeba ekituufu mu kkubo ly'abatusooka ayuha al-ikhwa. Naye nga byonna bimwogera gyebiri, ayagala asobola okubisoma bw'otyo omalirize ogende, naye ayagala ebituufu kwe kunyoonya ekituufu ekiri. Yagamba Nabi sallama, Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallama, yatugamba nti saddidu wa karibu wa abishiru wa alamu inna ahadakum lan yadkhula aljanna bi'amalihi. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمضني ربي برحمته. يقام تسدد نيونيا أي تربو صوابا نيونيا يكتف وجين نيونيا كتوف سدد أي تربو أي الصواب نيونيا يكتوف وكارب أي وثبت عليه وكارب أي وثبت عليه تنوير لينغا كنيو. ثم قال وأبشروا ate Allah bw'akuwa n'onyumya ekituufu n'okifuna n'okinywererako wa abushiru ate sanyukanga nnyo kubanga ekituufu bw'okikola bagenda kuwa bituufu. Wa'lamu nina kano kamanye anna ahadakum lan yadkhula aljanna amalu, emirimu gye gigenda okuyingiza ejjana. Bambuuza nti wala anta ya Rasulallah? Qala wala ana waddenze illa yatagammadana rabbi birahmati, kujja nga nsaasidde busaasizi. Lwaki olowooza valu yejjera tolina mulimu gw'okola ku nsi ne byenkanana? Nange nakola nnyo naaba battibwa, yaani nange nakola nnyo nsaanira. Wabula akusaasira busaasiri by'okola naga tekuwadde ejjana. Naye bwe tugenda tugeragala nnyo omulimu n'ejjana, wallahi tosobola. Tegereka. Eyokubiri, tebeeyo bibuuze tugende.
يقبل يا ابن عباس ماذا يقول ابن عباس؟ تقولي من جولي اليوم وبلا في حديث قام أنت سددوا شو قبل ما يمشوا يدكم ما يمشوا يدكم الناس نعم بس لا ما يمشوا يدكم سيقولوا نعم يدكم المتوف سيقولوا يدكم سيقولوا يدكم ناو المتوف سيقولوا يدكم سيقولوا يدكم وين يدكم كذلك كلاس نجي نتبرو في النا سددوا تقامي يا غامبت nyonya nganye kituufu wakaribu ate kinywerere thabbit alayhi ithbat alayhi kinywerereko wa abushiru ate Allah bakuwa n'okinyonya n'okifuna n'okinywererako wa abushiru musanyukenga nnyo ngeefana waalamu mumanye n'okumanya anna ahadakum lan yadkhula aljanna bi amali nti emirimu sijja gikuyingiza wabula kukusaasira ate buli wokola emirimu afuna okusaasira nakuwejjana kukola emirimu gino tunoonya kusaasira tunoonya jjana tusobola kompawundi eriko mayiro 6 oba okoze mulimu kyo nga gwomuntu mayiro 6 kompawundi akayumba akasooka nga wakava mu kabbuli kubanga tuva mu nyumba yaffe tugenda mu kabbuli etuva mu nyumba kabbuli okuva mu kabbuli jjana kati ejjana eyo gyetugenda okufuna ennyumba esooka ogira obeera kaawe kompawundi eriko bijja mayiro 6 ate nga yakugamba nti mawutun sawutun fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha akafa akenkana olugalo omukono mu jjana bakakuwa kasinga ensi eno gye babakuwadde ensi n'ebigirimu kati mayiro 6 waliwo olujjalo lufina lulimu mayiro 6 mulimu obuggo bumeka bwebuba bungi buli kago kasinga ensi ate ensi mulimu meka tola tulina buyinza kukola nokugaa nti nakukozerwa kufuna jjana bwona tunoonyaki kyokka ne bwatu yakyanukula sallallahu alayhi wasallam ibn abbas agamba akyogerayo emirundi 5 allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar wa adall allahu akbar wa ajal الله أكبر على ما هدانا يمينون يتام نجيب عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا ابن اليتام ابن مسعود ابن عباس سلمان فارس آليتي ابن اليسار ندينغاني الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ندي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ناس من الجاية قال يتامولي kati golondako inanyo yagala oba mutuufu obeeya wakati ya abbas ngaibere enyangu ya musobola okugenda ne obeeya ibn mas'ud esooka obeeya esembayo ya salman faris ila bagamba nti ezo masha allah zebasunsula ku takbiraati mu mwezi guno zigenda kusukka tuzawuddemu ebirundi 2 waliwo mutulaka neki ne mukayyad mutulaka nezitandika n'olunaku olusooka paka 13 أتم مقيد بالثاني كان عرفة فقط من أسأل وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Mubo lidada tusale wa malaiku sala kwa mkwe tugende kimbibi. Twazi tumalize darsu aina ekimuzo kimbibi tugende oba malaiku wazina tubuze kimbibi tugende. Tumalize ddala tusale lumu oba basooke kwazina kibuzo kimbibiri tugende mwagala kima mwali asobola otwanukulira kubanga obugole bungi mwagala kwanukula simanyi bamanyigidde kireero ayi mwenna